ITV. Mututekere okulondanga sikwa scientific mwasibye mutyena abaana ffe mwesi abatulirisa era abatulaba ku IDF nga babuusaako yenze Musaacha yatambusa ebikere okufa wali eri Empale n'ezikyankamalira wano e Bukanda nga naakyangoberera oluma lwaleerwe. Olunaku lwaleero tugenda okubatuusaako ebika by'abasaacha 5 ebika by'abasaacha abasamu. Nja kutugira mu ddwaliro munogo ogumu ate twekisawo gwe. Ekika namba 5 eky'abasaacha abasamu be babeefuula mbuno bali kubuulirira naye ng'ate bali kufuma baanaabwe. Omuganda yalugera nti gakuweebwa munno ngamba amagezi era muyinza okuddira ne mugamba nti nze sibafaako naye mbafiirako ddala era bw'oba omanyi nti nno ogwa mu ttuluba lino mbadde nkusaba nti tandika okupaakinga essanduuko zo ojja otwegatteko tukikube ojoyininga obwa Ssekadaama oba obwa Kadaama. So abakazi abali eyo gwengo ogugwo gwa kuzunza lugambo ozunza olugambo wano na wali ovuma abantu gwolaba abalina kilo z'amayuuga oti gwe tosobola zifuna osobola ddala okufuna amayuuga ago kata si ova amambulugga n'ogafuna times 2 va mu ebyo ebyokuvuma abantu va mu bintu by'okutambuza olugambo ojja mu bwa Kadaama okole eno tali lugambo ojja genda okola olugambo wano olukwere ku mukyala wa boosi akusabatula kugololeza entumba. Nze nkuwonya bannayuganda kuba baakubwa bajja kukubira bwereere olw'olugambo lwolwo. Jangu olukolera eno ojja kuddayo e Uganda ng'ogololeddwa entumba ezo. Ekikanambanya eky'abasaacha abasamu be baba batatya bulwadde bwa siriimu ate era nga n'okugenda ku ARVs oba ettakala lya siriimu tebakukendako. Naye gwe musawo lwaki temumpa bivudde musaayi gwange neva mu gulwaliro guno gulinga essamba y'enkukunyi? Talakimba tukebedde ng'olina akawuka ka siriimu mu musaayi. Okakasa nga mulimu akawuka bannange Katonda nga yangemulira omusaayi. Omusaayi bwe gusobola okukuuma akawuka nga kalamu musawo ebyuma byammwe biramu. Talakimba wano mwanyitayisa eddagala n'okakkanya obuwuka mu musaayi. Genda olimirise jjajjaawo gufunta entama gulabe embwa eno ate nze Katonda ngemulidde obuwuka bwange mu musaayi bulamu ate ompa eddagala mbusimanyi bulwanyise nja kutugira mu ddwaliro munogo ogumu ate twekisawo gwe. Ekika namba 3 eky'abasaacha abasamu be babasaacha abakakanyafu ate era abafuluka baanaabwe. Naawe olina akakokolo gwatukutte tebakulaba ku TV ne kati be batalaba ate be bangi owulidde kati gwe weesabise ffe tetwesabise kiki ky'ogamba mututekere okulonda nga sikwa scientific Ekika namba 2 eky'abasaacha abasamu be babasaacha abaanika bannaabwe bwe bakolanga ebikolobero. Peter Kayondo Jime nazaalibwa 1914 ekyantuukako abakyala be baŋŋambanga Jime bw'oyambala kondomu n'enkuba otuwoota ekyava mu tuwoota ndi mu Uganda Keyers ndi ku ddagala siriimu ali kunze ne bw'onsongamu olugala kwata njagala okusaasira Umaru Yisima Jamira kiri mu Uganda Keyers bagambye ekikakanya siriimu kulya bulenge bwa mbizzi na matu weneebuuliza Yisima Jamira Amina munaabugaaya oba banaababika nkomyawo. Ekika namba 1 eky'abasaacha abasamu be ba museeyi mukulu abatamanyi byakwambala newankubadde ebintu ebikenta n'omulempe. Empozo liraniro buli kaana ate wawe omusajja munango waawe oli musajja oli etise oyingira munda mubyoka sokulike uno musiru wange liki oleese eki nika mubya
munjawulidde banna olyasakitinika obwanga wumu nkole ntya ndete ki nze nkugambye nti nyinanga abiri tokutumya tulawuza olyasaki bagambye empale olese era kyenvudde mpuuza mama Junior ye tayina agenda kumwagula bumaguzi bunene nika yetukoni ndeteefa neno akimugereze kati mpozi eno eyinza okukola olese mweno anti bwetaba eri ebe ayino landlord bwerabirire jangu oyambalye wane ate waffe ani gwagenda okuserera ennyumba talina gwetatuuka nona yenyini emutuuka talina gwetatuuka wabula munyambi ebyo bye bibaata ebika ebitaano eby'abasaakya abaasamu era nga bibatuusisaako yenze musaakya eyatambusa ebikere okufa wali eri empale n'ensi kyankamalira wano e Bukanda ganaakyangoberera oluma lwaleerwe. Go for break. This is ITV Uganda.